nati kiki nati kusoma musajja nati obufumbo ye mwana n'abatusaka bayita obufumbo ye mwana kambuzalire nange wange ne wali wanga ati police agenda kwalira koji golikoyo bali ali wasaddiye bali unasooka n'awasanira lozi oba byakomawo namukwana mutwala ko ne bulayi owasaddi naawe atompayiriza ate maama oyagala kumukubya musajja ate nakuba tebamukubbako ate bamutwa ne bamutwala ate anoonya mama ina amalabe bya Angela Kalula yawozanga I'm not cooking I don't know watering kazi njamuleta munnange muve mu luzungu muzalire wasagwe zaliro police va malala woza banyanjule akyale waffe ku kukyalo inako tafali gobo kyale wabofa ansonyiwe mami atana kusobola kanetonde bwetonzi okaza okwetonda kakikwato ulyo mwana bwawoma yakaguta ye ajaji kitiibwa kya Mukama Katonda nabirira abaana muwe ssente indako nkyatereza amasimu ezoyo nawe olimba onyuma omwana bagalamu wakusente oyamba otabota otamba nga tolina mukazi omanyi otya ate oyagala omwana mumuwe ssente muve malala mulaba omwana wawoma naye banna buli wensinkana kikaguta kino omwana wawoma kiwa ssente oyagenda kula ssente zammwe kuba yabawa ssente ate agenda bafuga agenda kubafuga otabi ate tagaana mwana omukulembeze gwanga agaana muwe ssente ntokabo ojja kunswaza ate omuwa ssente kati agamba bali unabadde ki naye ozaala ddi mulina girlfriend ki munnange abaana onyine ne wesimati nga mukwano ne beebuuza abasajja tebatulira abasajja tebatulira abaana tebabalira abaana naye tuli at least twagatulabeko twabulako ne Naloozi ne tufuna ekirowoozo bakwana ne Naloozi oba kakati nga beesaanye banyumya nnyo tugenda okugandula mututte full figure bannange bali ekisooka abasajja tebatubalira baana ekyokwe tebatubalira bakazi kati waliwo gwe bayita official bwe sitannaba kuleeta twagatulabeko ntibana leero balino yatambudde ku atambuddeko mubuzaabuzizza nnyo abantu kangira neeteekateeka nteekateeka munnange nteekateeka abaana babendi mubate owulidde omwana kyagamba bonna oyinza okugwa mu mbi ekitegeera agwa mu mbi eno yosimbi kagisola mwana wa muntu naye kenyini mbi yesimbi olufiga tolabyeko bantu be bagize ne bagenda mu bufumbo ne bamalayo ennaku bbiri omanye ekiretereza ekyo pressure nabutagumiikiriza ogumiikiriza paka ddi bwonafanga tonawasa ekikulu si kuwasa ekikulu bano njagalayo bokkaguta obuwerako kati olina bumeka sibala baana abasajja abaganda banaye mutukateeka eyo nozaala kakuta muwe ssente okwetoola eggwanga lyonna abayimbi bafunidde muwanga ne buno obudde bakyemulugunya abayimbi bajja kwemulugunya oba if somebody has an issue they always have it tetutambudde mawanga kumaliriza bizibu by'abayimbi tutambudde mawanga I mean in different districts okuba registeringa yes and that's what we've been doing all over the place bo balina complaint zaabwe zibeerawo naye right now omulama gwaffe gwa kuregisteringa all over the country kulaga abantu naye UMA is not a Kampala thing it's a Ugandan association ekisinga complaining sabayimbi sente ze mubaddiza mulinga ababagulirira sente kite tuwangako bayimbi sente kalifaganaga yakomyawo 10 nakamuwa sente labako what happened is that MSC yayita abaana okwencouraginga ki Hanson jango nyambeko sorry so MSC Microfinance Support Center yayita abaana okujja okuregistering okuba encouraginga because yateganya kino fenga UMA tufunye obuzibu we are failed because we didn't have the manpower the money nagamba nyinki katubayambeko tuteke mu sente mubayite bajje mwogere nabo so ne babayita naye mu kubayita ne basalawo nti bagenda bawa ku transport and that was just facilitation bikiriya nnyo kale ono ye treasurer waffe wa SACCO eya UMA so kamaleyo then bawa transport refund tumwe bale kujja ne bawa emmere breakfast lunch and then transport okuddayo so asinga UMA tetubawanga ku sente yes so tebakibalawe batyo mbuno UMA we have never given out any money tetunafuna sente wakyaliwo obukubagano wakati w'abayimbi mwaba wakusinziranga ku kikwa kalifaga mwamwe emitwalo 10 Chameleone mwamwe emitwalo gaali 4 simanya Michael nabbako 10 kati
ekizibu kikyali awo mwawejinga nga mukyokugamba muno kati ono kamutuwe bwezi ki ono bamuwe bwezi buli artist yafuna esente zezimu. In fact Hanson yalinamu sente nga making sure nti ba artist abanene because bayi tebagala simba line nga bolaba Kamiri okutegera legend waffe ono nga asanyuse naye lwaki nsanyuse mbukubanga ondetedde Anderson yanimbe nedda just kunyamba because Hanson ali mu bya sente bwekubanga kulimba simanyi statement kyotegeeza nti kulimba nedda anti manyi mwagala nnyo ebyonoonese okitegeera mwagala byonoonese naye amazima gali nti tewali yagabidde muyimbi n'omuki simu sente uma tennabagaba sente abantu bano be bakwatagana n'abayimbi nga bazze otuyambako okuregisteringa abayimbi abali batannaba kuregisteringa n'okufuna cards nga ziri authentic bulungi kakati bwe tufuna obuzibu with the other cards yes cards zalimbi nga bakomplaining cards yes so MS yagamanyi if they bring those bad quality cards we can do what we can give them new ones ekyo kikyongeramu kali pamugenda mukolera ki kubanga kwa press conference baganda bange ekyo uliriza listen madam tewali yagabira muyimbi sente mwe nabali wano muli bannamawulire there is a time when you go for seminars or workshops bogenda ku seminar oba ku workshop bakuwa facilitation eya transport sibwe kiri bannamawulire temuzibeera mu workshops bwe zityo bwamala okuwa transport ebiseera ebisinga bayinza okuwa breakfast ne lunch okiraba so this was a workshop whereby omuntu akozeseza transport we okujja oli n'agamba naye omanyi omuntu ono katumuddize transport it was just transport. That is it. Naye bwaba yagala tuwe sente he's welcome. You understand, we'll take it as a donation. Ate twagala kuyingira na mu bya Khalifa. Mbuuza lwaki. We don't want to enter into that. Kubanga biwanvu. Kitegeera. Biwanvu tetwagala biyingiramu. Nenga ze sente nze nja kwogera as the president of UMA. Sifudde if you want to bring back the money thank you. Tujaziwa kwa abayimbe bangi bayina ebizibu. So bwetulete ze sente tujafuna omuntu azeetagira ddala tuzimuwe. So we thank you very much for your donation. Naye nga tetulina sente zetwali tugabyeko. Mumaze okutambula district ez'enjawulo kiki muzzaako mwenga abawuma? Okay, first of all, tucha registering abayimbi. Twagala okudda mu office because right now tuafunye database about 3,500 artists all over the country. So twagala kutusa list kakaga kanana. Then we can start proceeding with our next program. This is one of the programs that we are in. We met with Yuga Tunes. We welcomed the idea, and today we are here to seal the deal with our Yuga Tunes. So every artist that's going to sign under them is going to have to be part of UMA. So this is about empowering the association. N'ekirala ekisemba bwe tunaba tumaliriza byonna tugenda kuzzaako okulonda okwa UMA. Yes. Tufune obukulembeze either obubaddewo buddewo oba obupya. Tugenda goberera mitendera kinga tulonda kwa abantu batugamba ddamu tebakyakkirizibwa kwewandiisa. Olina kuba muyimbi tewali yagambye nti ne member wa UMA tosobola kuvotinga nga toli member. Tewali bagambye nti tewali yaganyeko omuntu yenna alina kwewandiisa. Abayimbi bakyawandikira batugamba muno mwera ezo ŋŋamba baagala okwonoona UMA. Okiraba waliwo abaagala okwonoona UMA baagala okutukuba obusa but we are very okay tuli fine buli kimu kitambula bulungi nnyo tetulina mutawaana abayimbi bajje beewandiise naye twagala okujjamu abatali baki bayimbi tebategana okujja. Walter yayimba akkirizibwa okujja. Bwaba ali mbu yayimbye. Gundi. Bwaba yayimbye ajja registering. Ayina nyimba musanvu. Ajja registering what another kujja. So he needs to come and register and be a member of UMA. Yes, and that would be easier for him those who call an because you can't, if you're not a member of UMA, you can't effect any change. But only muyimbi toina kyotugamba. Madam President. Yes. Chetunoonya because right now we are not allowed to tukkirizibwa kuŋŋaana olw'obulwadde buno bwa COVID-19. So tukyakubaganya amagezi tunoonya amagezi tukikoze tutya because database yaffe abayimbi bangi we don't know how we are going to vote. Waliyo abagamba muno tukole via Zoom naye kati abantu baffe abaaruwa abakoboko bikyo mugambo ti ekintu kya Zoom. So we are still finding a way kyovala atuluddewo because there is really no way of doing that. Then also our other leaderships bakyeronda aba
the Acholi, the Tessos, other regions, they are still establishing their cabinets. So we can't force, you know, to vote national leaders when the other teams are not ready. Naye nze ng'omuntu simanyi abantu abatandika umma nga bwe batuula right now simanyi kye balowooza bambi okulaba ene batusabire kati mulimu abantu ng'oli si muyimbi nga batwagalamu bwagazi kujja ekintu kyaffe bajje bakyonoone okiraba si kirungi kyova olaba era neebaza nnyo Sindi akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nga all in all tujja kufuna ttiimu ennungi ennyo egenda okujjamu abatali bayimbi n'abayimbi mulimu abantu bambi abajja ne batwerimbikamu nga twonoona bwono nga nammwe wennyini bannamwe mumanyi oyo si muyimbi okiraba nga mwemulemerako nnyo nga azze vuluga kintu kyaffe okitegeera ekyo gwakyogedde era nange neewuunya okuba nga okimanyi nga gwe okiraba ekyo kizzamu amaanyi okuba nga amazima ogakola ki ogamanyi but tugenda kutereeza ekintu kino naye lwaki pulezidenti temumuleka ne balayize ne mulonda eno wansi pulezidenti kubanga kakyamuna ba pulezidenti yekayeka yeyakasinga okukola mukkirize mugaane lwaki pulezidenti wa wuma temumulekaako aliko kati ayogera amannya President ani we've had aliko kati lwaki temumulekaako ne mulonda abawansi kwa yasinza okukola lwaki tetumulekaako ffe nga ffe mwenga mwe abayimbi ne mutula ne mutesa ne mga president asigaleko tulonda abawansi tujja kulaba constitution kyegamba no worries tujja kulaba constitution yenga cabinet member takiinaako really she has no power sikisobola ekyo kyogera be balina okukisalawo ate tujja kulaba ne constitution bwekola ki bwegamba naye bambi akoze ayeewo omubiri bambi Sindi Madam President twebaza nnyo oyeewo omubiri era tugenda mubeererawo